Olunaku lwonna babadde so quiet tebagenze maaso nokuleka nti balumba nenga getugenda maaso nokuleka nti tufuna akadde kano kennyini eggwanga etibwa erya Israeli kakati babona bazzeemu nabo Iran ava kubakuba kati Israeli akadde kano kennyini babona bava kuleka nti bazikumyemu bazzeeyo Israeli bazzeeyo naye njaga kusooka kubabuulira Iran wano kyava okulabika nti akola amajja gayitibwa IRGC ag'eggwanga etibwa erya Iran bwe batubafumiriza statement ne bategeeza nti bazzeemu okulumba nateera eggwanga etibwa erya Isirairi. Statement efulumiziddwa IRGC egambye nti this wave was carried out with combined missile and drone operations. Mubaddemu missiles ne drones okusinzira kuba Iran. Era ne bagamba nti bakozesezza emizinga egyo solid and liquid fuel missiles and utilizing special tactics. IRGC egambye nti era gye tusindise gibaddemu obukodyo obw'enjawulo ennyo bakiyise special tactics to penetrate the layers of the Israeli air defense shield. Bagambye nti tutaddemu obukodyo obw'enjawulo ennyo obukodyo obwo obusobozesezza emizinga gyaffe okupenetratinga air defense shield ey'eggwanga etibwa erya Israeli. Kati amole getugenze maaso nokuleka nti tukuŋŋaanyiza okuva Isirairi sofa bagamba nti enfo 5 zikubiddwa mu ggwanga erya Isirairi. Waliwo okubwatuka okw'amaanyi okuwuliddwa mu kibuga ekiyitibwa Safad Iran yakubyewo, ekibuga ekiyitibwa Tel Aviv, ekibuga ekiyitibwa Ashkelon, ekitundu kye bayita Ashdod n'ekibuga kye bayita Beisan. Nga tugenze maaso nokuleka nti tubirengedde Iran batagetinze ebibuga bibadde mpuliriza bina batagetinze ebibuga bibadde 5 akadde kano kennyini nga tugenda maaso nokuleka nti tubirengera ebibuga 5 bye bagenze maaso nokulabika nti batagetinze olunaku oluyise nakutegeezezza bw'obanga wabaddeko nagambye nti kasitowulira nga bagamba nti wabaddewo impact emu oba impact 2 impact 3 oba areas 4 zezibaddemu impact kasitowulira ekigambo impact ng'omanya balina we bakubiye ebyaddala kitegeeza nti omuzinga tebagubase guyiseewo. Kasitowulira nti Iran yaleese waliwo 4 impacts omanye nti emizinga gya Iran gikubye ebifo 4 bayinza okuba basindisa emizinga 2 oba 3 kati ne wayita weena ne gikubira ddala mu kifo ebadde bagisindise ekibayita impact mu lutalo. Kati at least balipotinga agava munda mu ggwanga eryo Al Jazeera yene reportingira mu kibuga ekiyitibwa Amman mu ggwanga etibwa erya Jordan bali ku muliraano eri Syria bagoba yodda bagambye nti sofa wabadde impact 4. Kitegeeza nti enfo 4 zigenze maaso n'okandi zikubiddwa emu ku nfo zino eri mu kitundu ekiyitibwa Ashdod. Kakati nature ya impact tenabagenda maaso nakulabika nti ampuliriza etegerekeka jjukira nti Isirairi bwetyo banansi yabagana okusharinga ebifaananyi ne videos ez'ebifo ebibeera bigenze maaso nokulabika nti bekubwa yabagamba temukiddamu temugenda maaso nakulabika nti mukiddamu. Kakati era okusinziira ku magye g'eggwanga eritibwa erya Iran omwogezi wa unity mu magye ga Iran gye bayita Katamu Ali Ambia unit ategeeze nagamba nti temupapa powerful operations with heavy consequences against America. Abairani bakyawera omwogezi wa Katamu Ambia unit Katamu Ali Ambia unit ava kwogera agambye Omumerika ekirabo kye bakirina akirindirire bulindirizi essaawa yonna. Bazzeemu agambye nti ekyabakoleddwa kubalindirire bulindirizi. This hostile act was carried out with the aim of reviving the dying Zionist regime.
bagezaako kulabika nti bataasa omusajja ali mu kusaanawo mu Isirayiri naye mulinde bategeezezza wonna ava kwogera bagambye mulindirire powerful operations with heavy consequences awaits America. Okay. Amore mundamu gwange tibwera ezali gategeezezza ndi kituufu ekibuga ekiyitibwa Ashdod ekyo kigenze maaso n'oke kandi kikubiddwa bubi nnyo ekintu kibayita Lachish nakyo kikubiddwa Amore geezeri bwe gatubugategeezezza naye nga akadde kana amagye ga Israel oluvannyuma lw'ennumba ezikoleddwa Iran kati bannansi babagambye nti muli baddembe okufulumya babagambye nti muli baddembe okufuluma sofa tetunnaba kumanya bifo ebikubiddwa IRGC tetubuulidde ne bagambye nti kati muli baddembe okufuluma bannansi kubanga emizinga girabika giweddeyo kati olumaze okuggwayo bwe bati Abayisirayiri bazambadde bannange end to end affair. Kati ripoti endala gye tufuna seconds za 2 eziyise Iran ekase emizinga gibadde 8 first round of attack ey'olwaleero bakase emizinga gibadde 8 bagikase emirundi 4 kitegeeza nti bakubye ebiri zibadde volleys 4 yes gibadde volleys 4 kati ate abantu babadde bagambye baveeyo kyokka ategenda bawano gategeeza nti Iran eronchinze emirala yes Iran bava kulonchinga mirala dakiika eno era banansi babage muddeeyo bubo bukoma buzzemu okulonchinga Iran edakiika ntono ezakayita Isirayiri etegedde bazzemu okulonchinga bino byembagamba bigenda maaso kati Isirayiri egambye nti ebadde yakagenda era nga naye etandise okuba nti ekuba ng'ebabuuze lwaki mutukubye Isirayiri yasoose neyo kyebisaawe Iran yanukudde bubi nnyo n'ekuba ebibuga bina kati Isirayiri negamba nti naffe katudde tubookye babadde bakaddayo nga bannansi babaga nti mufulumemu okuva mu shelters kati ate babano bazzeemu okulabika nti Aba-Iran balonchinga Isirayiri warnings of more incoming Iranian missiles babagambye nti bazzeemu okuba nti balonchinga bannansi babagambye nti muddeeyo wansi embeera nga bwetambula bakyetwalira kati yeyo update gyenzo okulabika nti nkuwa kyekyo ekiriwo Isirayiri ne Iran bali mu kuwanyisiganya bubi nnyo naye ng'omu Iran bwateekateeka ekibonerezo ky'omu America oba kyo kigenda kubeera kitete tumanyi nti ali mu kiteekateeka agamba kigenda kubeera painful kigenda kuba kiruma Aba-Iran bwe bongera okulabika nti munnange bategeeza akadde kano kennyini amalenga bwe tugenda maaso n'okulabika ntugalengera kale nno ng'oggyekoko okwekuba okugenda maaso Isirayiri bw'alumba Iran bw'alumba omanyi nze omu ku baali bayagala kati ng'oggyeko bino nze omu ku baali bayagala gana amawanga abiri bagaleke buli omu aleme kufuna muyambi Iran versus Iran nze en opinion yange nti bwe beekuba okumala ennaku bwe bakuba okumala omwezi appellate bebaweddeko waliwo ajja okwavuwala waliwo ajja okugwebwako emizinga ono Isirayiri ajja kwavuwala atya nti akozesa millions of dollars buli lunaku okufuna interceptors ezo ate zisobola nayo okumuggwako kati ono ballistic bwe zimuggwako n'oli ne bimuggwako nga balekeraawo nze nali njagala nga nze simanyi gwa mpuliriza naye nze nali njagala babaleke abo kubanga buludde nga buli omu yeewulira munne kati bwabanga buli omu yeewulira munne mubawe gaapu kitegeera mubawe gaapu mubawe ekisaawe mudde ebbali beekube paka lasiti nga teri ego bayambye tulaba ani yaani okitegeera bajjaga nti omukugu ayagala nnyo jasi eyo simple opinion yange nali njagala buli America debbali Russia debbali China debbali basajja mubaleke bambale abaganda bakiyita kwemalagayangano naye kirabika tebajja kwemalagayangano bulungi engeri gye birimu amawanga amalala ate America yakiyingiddemu ono tannafuna amuyamba kati awo biba bitabuseemu kale no minisita gw'eggwanga erya Russia w'ensonga z'ebulugwanga bamuyita Basara Gechi yampuliriza abitaddemu engatto nayorekera eggwanga eryo abitaddemu engatto yayorekedde eggwanga etibwa erya Russia